Bayibuli egamba oba muvanjiri olimala kunyaga nawe ne bakunyaga. Misamanje kibuuzo kye kigumu nnyo. Nti gwe nga bw'olaba n'abantu betuze twogera nabo. Mwami Mayanja omuntu eyalengera nga bamenye ettooke. Ayina enjawulo nnene nnyo n'eyalabirako ddala. Kati aboogera bonna baagala kwefaanaanyirizaako nti twalengera ng'omuntu ayita wali ku ttooke. Bayibuli egamba nti olimala kunyaga naawe ne bakunyaga. Tuyinza okulaga obwenkanyinkanyi wano we tuli nti Haji yakola omusango nga teyagukola. Enkya ne bagamba Haji wejjeredde genda. Omwana n'avaayo n'agamba nti ebyo byabali. Naye nze omubiri gwange Haji tagumanyi. Tujja kuba tusaze bubi. Mwami Mukwaya. Okusinza ku information gye mpulira eyo but olumu mpulira ng'amaanyi ganzigwamu. Abasiraamu bagamba neŋŋamba ekintu kino nga tulwanye ebbanga ddene naye amaanyi gagampeddemu justice for men amaanyi nga ndaba nze ganzigwamu okusinziira ku information. Mr. Mayanja gwe toyina amaanyi ogambye nti amaanyi gakuweddemu gwe toyina amaanyi. Ayina amaanyi si mulamuzi si muntu yawaaba si mwana si Haji. Ayina amaanyi ali omu Katonda. Abantu bangi abayingira mu bulamu bwaffe nga tebalina kubeeramu. Kino kyakusomesa abantu abalina amaka. Abantu bangi be twayingiza mu bulamu bwaffe nga tebalina kubeeramu. Ng'oli yajja naye nga tewalina kubeera naye. Ng'oli wamwagala naye nga tewalina kubeera naye. Mu mukwano gwonna teriyo kigambo laavu. Buli muntu omugezi yenna awuli akantu kano. Teriyo kigambo laavu nti nze ndavinga nnyo oli mwagala nnyo ono njagala kino nedda. Kye bayita laavu kwe kugumiikiriza ebyo by'ogumiikiriza munno ebitagumiikirizikika. Ekigambo kino ekiriwo ekisitudde Uganda yonna n'ebweru batulengera kyakubeera ng'omu yali tayagala munne. Hajati yali tayagala Haji. Omuntu gw'oyagala kino ekintu kyali kikoma waka. Kyali kikoma kale bagamba naye tukoze tutya. Kakati kale bw'aba yagumiikiriza n'alemererwa kati kimutuusizaawa. Yenga yamugumiikiriza ku baana bana abatali babe n'abaweerera n'abasomesa n'abalabirira mu mbeera zonna okuva ku lugoye paka ku kirala. Kwemboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Ndi wano ne Saalongo tuze tuwayemuko ku mboozi. Tukakasa nti no bikutambulira bulungi nnyo side eyo. Naffe tulina Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganye amaka gayuuga. Okoze business za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganye. Nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail. Kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga kaseera naffe kusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0766599997 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini Rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tabu yonna. Saalongo mwami Mukwaya nsanyusa okulaba ssebo. Sebo nange nkwebaza okubanga ompise wano okubako kye twogerako eri eggwanga lyaffe naddala kubiri mu nsi. Nkwebaza nnyo okumpita. Nze Mukwaya Francis Ziri nkwebaza ssebo Mr. Mayanja. Amina ssebo. Saalongo jo tabadde tuwayamukaawo nondaga nti nno olabikanga mukwano gwo Haji oyagala kumuvaamu ng'olabe ensonga nga ziniga zikutabudde tobitegera bulungi. Neŋŋamba Saalongo omusajja ateereddewo Haji omugongo kuva ku ntandikwa yonna n'obeerawo ebbanga lyonna. Kakati tutuuse kutugambira nti kakati kale kati ensonga tugula zange gye zitambulamuko naye nolaga nti amaanyi gakuwedde.
Nedda mwami Mayanja bwe tubatandika okwogera ku nsonga zino. Haji sagala muvaamu. Omusango guli mu kkooti. Naye tusinziira ku bye tulaba mu nsi muno. Bwabaawo oludda Haji ne lulwanagana na luli. Muba mulaze obunafu. Abawagira Haji muba mulaze obunafu. Kakati katandika okukuba awagira Hajati. Kakati bw'otandika okuwagira Hajati n'omujjako wiigi n'omufulafula ekitagasa kitegeeza oba onafuye mwami Mayanja. Oba onafuye. Omuntu yenna alwana aba anafuye. Nze siri muwagizi wa Haji, ante era simusalira musango, ate siri muwagizi wa Hajati. Wabula ndi mulabi obulabi. Nja kubeera omuwagizi w'omu ng'omu kiraze nti yakwata oba teyakwata. Ate nja kuba omuwagizi w'omulala nga kiraze nti yawaayira oba teyawaayira. N'olwekyo nnenya abantu abalaba Hajati nga ze ne bakuba olube, abanga atali munnayuganda eyatuusa ensonga ye mu b'obuyinza. Abantu tubeere n'empisa, si ffenna nti tulina okuba n'empisa. Kisinziira ne gye twakulira. Oli bwe muba muli mu ringi nga muzannya mupiira, leka bakuteebe naawe lwana omuteebe. Abantu abawalala kankiyita okuwalala oba abambalira abawagizi ba Hajati. Sina bawagizi abazze okulaba ensonga nga bwe zitambula. Bakikola mu bukyamu, omuntu bw'abeera n'enkofiira n'ogimuggyako oba onafuye. Kubanga buli kimu kikulemye kati okulwana kyotaddewo. Omuntu buli ateekawo ekigambo okulwana mukiri aba anafuye. Aba alaga n'okulaga nti omusango twagukola. Oba olaga abantu omusango twagukola mukole kye mukola n'okubakuba tujja bakuba. N'olwekyo omuntu yenna yagezezzaako okutayiza mukyala ng'ayagala omuggyako ebiviiri, baagala omukuba bamukasukira ebigambo, omuntu yenna yakikoze mu bukyamu. Nga tetunagenda ku kya Haji, ekigambo ekyo mu kikomye bannayuganda. Kati nalabye Nalongo ayina n'ekigambo kyayogedde mu lulimi lwe sitegeera bulungi, kyabadde kyaba kyakuvuma. Kati ne Nalongo nze kitone nkwagala nnyo naye nkunenya wakozesezaamu ku busungu. Wayagadde okufuuka nga bali ate ababadde bambulako omukazi ekiviiri ekya wiigi. Kubanga buli muntu alina eddembe lye nga tutuuse ku kkooti. Era kkooti tusuubira egenda kukola obwenkanya. Erabe baakwata omwana oba tebamukwata. N'olwekyo nze nandibadde nsaba abantu bwe muba mugenze ku kkooti ekigambo ekyo tukikomye, ekyokuwanyisinganya ebigambo. Bw'owanyisa ebigambo n'omuntu kiba kitegeeza nti onafuye mu byokola. Kale nno bwe tuba tugenda ku ky'omusango nga bwe gwabadde, tusaba Katonda olunaku olw'Emmande wabeerewo obwenkanya oba ajafuna zijja kuba 25. Ku Mmande zinaaba 25. Kubanga leero bwe zibeera 10 na mmeka, leero ziri 19. 19 tezibeera 25. Ziba lwa kumeka. Bagambye Mmande. Bagambye Mmande. Enkya 2. Endoza zijja kuba Mmande 25. 25 zinaaba Mmande. Ziyinza okuba Mmande. Kale. Kakati bwe tudda ku nsonga ya Haji, ekitawaanya Haji kwagala nnyo. Naye nga tuvudde katono nnyo nga tunagenda. Waliwo ebyogerwa. Erosinkanya abantu ab'enjawulo. Ne boogera, ne nga mwogera. Wano na wali ab'omunda mu Haji, owa Hajati, abalaba obulabi ensonga nga bwe zitambula, abazigoberera, abazinoonyerezaako. Mu kino kyonna gw'okinamu butuufu ki? Mr. Mayanja. Ku nsonga y'okuba nti no Haji yalya oba teyalya. Ensonga zonna ozinamu butuufu ki? Gwe nga bw'oziraba okusinziira ku information. Nze bwe mba ntunuulira ku biriwo, buli lw'olikomerera omuntu ekigambo ky'otalabyeko n'amaaso go, naawe balikomerera. Ekyo tukyewale. Nze mu butuufu bwange bwe ndaba eri Haji
Haji sina bukakafu bonna nti yakola omusango guno. N'abamuwaabira nabo tebalina bukakafu bonna mpozi okwapuruvinga ekintu kino ejja kuba kooti. Bayibuli egamba oba mu vanjiri olimala kunyaga naawe ne bakunyaga. Misamanje kibuuzo kye kigumu nnyo. Nti gwe nga bw'olaba n'abantu betuze twogera nabo. Mwami Mayanja omuntu eyalengera nga bamenya ettooke. Ayina enjawulo nnene nnyo n'eyalabirako ddala. Kati aboogera bonna baagala kwefaanaanyirizaako nti twalengera ng'omuntu ayita wali ku ttooke. Kubanga bw'olengera toyinza kwetegeeza naye kyosemberedde. Osobola okyetegeeza n'ogamba nti ono mwami Falasco. Falasco mukwaya ziiri namulengeredde ddala. Nga yeye nnyini yatema omugogo gw'ettooke. Ate waliwo ekigamba nti Falasco mukwaya namulabidde ddala n'amaaso gange ng'ajjawo ettooke. Oyo agenda kuba mutuufu. Eyalabira ddala. Eyalabira ddala n'amaaso ge. Ekintu kimanyiddwa abantu babiri. Omwana gwe bakopulayininga ne Haji. Babiri be bamanyi. Naye ffe bwe tunadde ne tusala omusango. Munnamawulire n'akubuuza nti naye gwe ky'osolaba kye ki? Okusinziira mu kunoonyereza. Mwegendereze. Abantu b'oyogedde nabo. Okwefumiza ne biki byonna. Bw'olaba gwe kikyojjamu mu ebyo byonna. Twegendereze nnyo obutagoberera Bayibuli. Naye nze Saalongo. Bayibuli egamba nti olimala kunyaga naawe ne bakunyaga. Tuyinza okulaga obwenkanyinkanyi wano we tuli nti Haji yakola omusango nga teyagukola. Enkya ne bagamba Haji wejjeredde genda. Omwana n'avaayo n'agamba nti ebyo byabali. Naye nze omubiri gwange Haji tagumanyi. Tujja kuba tusaze bubi. Mwami Mukwaya. Okusinza ku information gye mpulira eyo. Olumu mpulira ng'amaanyi ganzigwamu. Abasiraamu bagamba neŋŋamba ekintu kino nga tulwanye ebbanga ddene naye amaanyi gagampeddemu justice for men amaanyi nga ndaba nze ganzigwamu okusinziira ku information. Mr. Mayanja gwe toyina maanyi ogambye nti amaanyi gakuweddemu gwe toyina maanyi. Ayina amaanyi si mulamuzi si muntu yawaaba si mwana si Haji. Ayina amaanyi ali omu Katonda. Ewange n'abaana 7 abasiraamu. Naye baŋŋamba nti ekintu kyonna bw'oba weebuuza kinaabeera kitya. Mu busiraamu oli omubaka Nabbi Muhammad yabaddamu nti Allahu ya'lamu nti Allah yasinga okumanya. Omusango gwa Haji Allah yasinga okumanya. Kubanga nze nyinza okutebeeza ne ŋŋamba Haji yo musango yagukola nenga tiyagukola. Nja kuba nekomeredde omusumaali. Omuntu yenna agamba nti Haji yakola omusango nga nteti yalabirako ddala. N'amaaso ge. Naawe bali kukwatira omusumaali gw'okwatidde Hajati. Neewuunya mwannyinaze Naalongo. Agenda n'anyiiga nnyo. Naye bayinza omukwatira omusumaali nga Haji bamukwatidde omusumaali. N'olwekyo nze segenda kuteekawo mugongo nti Haji ono tiyazza musango. Nti tiyazza musango. Sigenda kuteekawo mugongo nti Haji ono musango yaguzza. Omusango gwonna gusigaliza ku kigambo kimu Allahu ya'lamu. Allah yasinga okumanya. Mr. Mayanja abantu bangi bakola emisango nga babasibira emisango nga emisango tebagikola. Abamu ne babasibira emisango ng'emisango bagikola. Naye jjukira tewali wava mukka we batakumye muliro. Buli olaba wava omukka wansi wabaawo omuliro. N'olwekyo nze nsaba ensi eno ereme kuteeka ku Haji musango ate ereme kumuggyako musango. Byonna tubirinza omuntu omu Allah yasinga okumanya. Omukama Katonda yekka yasinga okumanya. Naye Mwami Mayanja wandimbuuza naye kino kiva ku ki?
abantu bangi abayingira mu bulamu bwaffe nga tebalina kubeeramu. Kino kyakusomesa abantu abalina amaka. Abantu bangi betwayingiza mu bulamu bwaffe nga tebalina kubeeramu. Ng'oli yajja naye nga tewalina kubeera naye. Ng'oli wamwagala naye nga tewalina kubeera naye. Mu mukwano gwonna teriyo kigambo laavu. Buli muntu omugezi yenna awulira akantu kano. Teriyo kigambo laavu nti nze ndaavinga nnyo oli mwagala nnyo ono njagala kino nedda. Kye bayita laavu kwe kugumiikiriza ebyo by'ogumiikiriza munno ebitagumiikirizikika. Mr. Manje oyinza okuba tokategedde kadde mugumu. Okwagala munno kitegeeza kugumiikiriza ebyo ebitagumiikirizikika. Munno n'omugumiikiriza ebitagumiikirizikika. Singa Ajati yalina laavu eyo ng'awuli ayagala nnyo munne Haji nti kye bayita okwagala munno kitegeeza okugumiikiriza ebyo ebitagumiikirizikika. Kantandika okubimenya. Olaba Ajati ono ng'alina omwana we Haji yamugumiikiriza ebitagumiikirizikika n'alabirira abaana ba Ajati 4 nga si abazaala. Haji yalina okwagala kungi yagumiikiriza ebitagumiikirizikika. Omuntu akuwasa n'abaana bo 4 aba akwagala nnyo aba 99 ku buli 100 n'okusukkamu ate asukka ne mu 100 aba agumiikiriza ebyo ebitagumiikirizikika. Omuntu gw'otazaala nga tolina na ky'osuubira nti aligulira kofini aligulira esanda alikola atya n'omwagala nnyo n'oweerera n'abaana oba ogumiikiriza ebyo ebitagumiikirizikika. Ebyo nsomesa abalina abakyala oba abali mu laavu oba abali mu mikwano. Ekyo Mwami Mayanja nkimaze nti okwagala kugumiikiriza ebyo ebitagumiikirizikika ng'obigumiikiriza munno. Singa Ajati yalina okwagala okwokugumiikiriza ebyo ebitagumiikirizikika muyinza obutakitegeera abatuwuliriza. Okwagala kitegeeza okugumiikiriza munno ebitagumiikirizikika. Ensobi eno bwe yandibaddewo nga Haji omusango yagukoze tewali yanditegedde. Ajati yali asiba bibye n'ava mu maka ga Haji n'agenda n'abaana be. Naye waliwo ekintu kye bayita okwagala omuntu n'omwagala n'ogumiikiriza ebitagumiikirizikika kwe kwagala kwokka tewali kwagala kulala. Naye waliwo oluusi kale wadde nga omuntu osobola nga omwagala ng'era ogumiikiriza ebyo omuntu kugamba ebitagumiikirizikika. Naye ate olw'ekijja nga kisusse nnyo nga ddala mutuufu kikumenya omutima gwe ng'omuntu era ne kiraga ng'oba oluusi oba oli awo omuntu oyo kyakukoze nga kibanga kukulyamu lukwe. Kubanga abakyala bonna kye tusinga okumanya kabeefe abasajja omuntu yenna nti tayagala muntu yenna ayinza kuba nga amuliddemu lukwe naddala mu ngeri ng'eyo kubanga amwagala nga ate bwayagala n'omuntu omulala. Kyokka ate nekijja tekibeera ku Haji nti ku mwana we yennyini gwazaala katugambe nti no kituufu kyakolebwa naye ku mwana we yennyini ate Ajati gwazaala nti oluusi weekanga nga Ajati obugumiikiriza bwaggwawo n'afumitiriza nti akikoze ku mukyala omulala ate nga mwana we niwekanga nga oluusi obugumiikiriza buggwawo. Anti obugumiikiriza bwe buggwawo waba tewaaliwo okwagala munno. Mwami Mayanja abasajja tukola ensobi nnyingi nnyo abakyala abo bakola ensobi nnyingi tubagumiikiriza. Waliwo omusajja bamuyitanga Fred Byendabye mukazi we yazaala abaana 3 mu kyalo n'omusajja n'akikakasa nti abaana 3 bazaaliddwa wano awaka si bange naye kasita 5 bange. N'akigumiikiriza n'ateeka mu ddaama ekigamba nti gundi ne gundi ne gundi. Nagumiikiriza ekitagumiikirizikika. Mwe temuli baana bange naye bano 5 be baana bange. Abaana ne bakyekanga nnyo tekiri wala nandikigereza. Ffe mu maka tuzadde abaana nga si baffe. N'ogamba bwe ndakyogera abantu bajja kulaba omunafu bwange. N'ensirika. Gwe Mayanja n'osanga obunafu bwa mukyalawo nga bw'akomawo ng'anywedde omwenge atanaka. Siina ngeri gye nkyogera mu lulimi Oluganda kuba tuli ku mpewo nga n'ogumiikiriza mukyalawo nga bw'anywa omwenge atanaka. Aguzza. Ekyo kikyo. Kakati n'olwekyo ng'omukyala bw'anywa omwenge akola ki? Atanaka. N'omugumiikiriza ekyo n'ogamba mukyala nka mugumiikirize olwa kino. Wadde kino kyamulema
naye mukyala wange kino tekyamulema. Hajati yali ayina okugumiikiza kino kyogamba nti yagumiikiza oba n'akoowa oba ne bimutama yali talina kwagala. Ng'ogumiikiriza n'omuntu ng'okimanyi agenda kufa n'otamusuulawo ate otugamba kino. Omuntu aba ne bbaawe n'amulaba nga tajja kuwona era n'asigala ng'atudde ku kitanda. Owulya Mwami Mayanja abadokita ne bamugamba katumusiibule omulwadde wo katumusiibule. Naye bwe bityo dokita atayinza kwatula nti ajja kufa. Naawe n'omanyi omuntu wange bamusiibudde buli wamukiganye. Omukazi wo n'akugumiikiriza paka lw'onoofa nga takuvuddeeko. Kwe kugumiikiriza omuntu ebitagumiikirizikika ekyo ekitegeeza laavu nti omusajja oyo aninamu laavu oba omukyalo yaninamu laavu. Kugumiikiriza munno ebitagumiikirizika. Mr. Mayanja, ekigambo kino ekiriwo ekisitudde Uganda yonna n'ebweru batulengera kyakubeera ng'omu yali tayagala munne. Hajati yali tayagala Haji. Omuntu gw'oyagala kino ekintu kyali kikoma waka. Kyali kikoma waka ne bagamba naye tukoze tutya. Kakati kale bw'aba yagumiikiza n'alemererwa kati kimutuusizaawa. Ye nga yamugumiikiza ku baana bana abatali babe n'abaweerera n'abasomesa n'abalabirira mu mbeera zonna okuva ku lugoye paka ku kirala. Buli kintu kyonna yakimulabirira. Kino ekyokugamba nti ono yaleepinga kyali kikoma waka. N'omwana ne bamugyawo n'abeera gy'ali ne Hajati n'agenda n'atandika kulabirira baana be n'amanya nti natomera. Buli lw'otagumiikiriza munno ebitagumiikirizikika ogenda kubuna amawanga oswale mawanga feesi yo abantu bagirabire mu kikyamu. Kati Hajati obudde buno Hajati simunenya nti yakola byogenda okuwaaba naye obutagumiikiriza yalemwa okugumiikiriza ebitagumiikirizikika. Yali ayina kuva waka n'agenda. Kati Mr. Mayanja waliwo omusajja ayinza okwewaayo n'agamba Hajati nti nkwagala. Bw'aba tiyamwagala dda. Hajati akyasobola okuyita mu kibuga n'atambula ng'ayimiridde bw'omu bw'ati n'ayita ekatwe. Naye singa yagumiikiriza kino ekitagumiikirizikika Hajati singa atambula ali ku mirimu gye. Ne bwe yandigambye Haji nti kyogenda okukola nze kino tekigumiikirizikika. Kwate miliyoni 5 nga tuwe ngenda ndabirira abaana bange. Kyandisinze kino. Naye omwana ono tiyalirabye nga mama wamulidde mu olukwe okuba nti nno in case tugamba kuba kati bikyali kuteebereza. Naye katugambe nti kale bwe kiba nga kituufu omwana ono n'aba nga kyamutuukako nga byaddala maama we n'asirika abusirisi n'atabako kyakola ne bakanya bukkaanya ne Haji nga bw'ogambye. Omwana ono tiyalisigadde ng'alaba nga maama we yamulyamu olukwe obutamulwanirira. Ekyokulyamu olukwe kyogamba kisinga omuntu agwa mu nnyanja n'avaamu ng'ali bwereere ng'ate yaguddemu ayambadde engoye. Ennyanja ekwambula kubanga oba tolina kyakkola n'omwana yali talina kyakkola. Kizibu kimujjidde. Bwali bunafu bwa kitaawe obutalabirira abaana be kubajja ku nnyina. Bwali bunafu bwa taata amuzaalira ddala obutagamba mpa abaana bange toyina kuba nabo. Bw'ojjako ffe ngaffe abasajja abamu abaakamirika tukiyita kukamirika abaamira empiso ne tulya n'amacupa tosobola kuba na mwana wange ng'oli eri nga ndi eno. Maama yanje ekyo bajja kumala kunziika. Tosobola kuba na mwana wange nga tokyali mukyala wange ne tutereera tosobola. Bwali bunafu bwa musajja eyazaala abaana obutasalawo nti ngenda kubeera n'abaana bange. Mwami Mayanja ensi ekigireetedde ebizibu muntu kubanga tasalawo. Mwami Mayanja omukazi tokyali naye afumbiddwa ku bantu babiri nga kwawukanyeeko lwaki tojjayo baana bo. Bw'abagaani yagenda mu kooti osaba abaana bo nti abaana nga basusiza emyaka 8 abawala mbagala mbeere nabo. Omusajja n'atwala responsibility. Abasajja abamu Mwami Mayanja batya nnyo okutwala obuvunaanyizibwa. Ffe abaasomako tugiyita responsibility. Beewala obuvunaanyizibwa. Abasajja mwewala nnyo obuvunaanyizibwa ne muleeta ekizibu ky'abaana bamwe abawala okukosebwa. Responsibility. Mu Uganda buli basajja 100 bakalubirwa responsibility. Oba balina ssente oba tebalina ssente
bakalubirirwa ogambye omwana yandimuliddemu olukwe kisinga omuntu akwate ekkubo n'agenda maaso ga dokita ne bamwambula yenna n'asobola okuzaala omwana n'adda n'omwana we. Buli lwofa n'ensonyi ova mu ddwaliro nga tolina mwana. Abakyala singa bagamba nti buli wamu tulina ensonyi, bw'agenda mu ddwaliro n'akola ensonyi takomawo na mwana. Kasita yeetiirira na kino Hajat yali alina kuguma n'agamba ekizibu kinzijidde ensi yonna nja kuswala kyekinaava mu kino. Mwami Mayanja Hajat yandigambye bw'ati kyekigenda okuva mu kino olunaku lwa leero nga ngenze mu bamawulire nawali gye bamusibira ekajjansi Hajat yali agamba mumute ne badde waka n'amukunya ebyokumukunya bwe bigaana n'agamba nze nnobye. Hajat n'agwa ku kikalu kye n'akitunda n'agera n'atandika butensi. Misa Mayanja ekizibu ekiri mu nsi muno okusalawo lumu bw'olimbuuza nti okusalawo kyeki okusalawo kyekigaana omuntu ogaggawala kyekireeta emisango obutasalawo kyekireeta embeera gye tulimu embi kyekireetera omuntu embeera ennungi gy'alimu kyekimuleetera obutaba na misango kyekikuleetera n'embeera ennungi yonna gy'oyagala. Okusalawo kintu kizibu. N'olwekyo Mr. Mayanja Hajat yalemererwa okusalawo nti ayagala ennyo Haji asirikire ekintu kino. Mwami Mayanja nebo emboozi eno gye twogera wajja kuvaayo omuntu omwagambe nti Falasco kyoyogera kituufu. Singa yalinga Hajat singa yalinga muntu mulala waliwo ekinemi okwogera singa yalinga muntu mulala omusomi w'eddiini yandigambye ngenda kukola ekintu kino kigenda kuvaamu ki ku mwana wange. Omwana tayasobola genda mu ssomero lyonna wano mu Uganda. Bagenda muyeeya gwe kitaawo yakwebakako era ensobi n'ejja omusango ne gusinga Haji omwana ajja kuba ali ku kizibu kinene. Nalabye Hajat ate okuba nga akyalina obusungu bungi bwe twabadde ku kooti omulamuzi bwe amaze okugamba nti n'omusango gwongezeddwa okutuusa wiiki ejja olwokuba nti omulamuzi aguli mitambo teyabaddewo taliiwo. Haji yagambye nti alhamdulillah yabadde awo ne ndowooza sisita we Haji omusibe Hajat yagambye alhamdulillah nga bamaze okugamba nti addizibwayo era nobeera waawo oba sisita we n'amukwata bwali nga nti Hajat alhamdulillah nga walaga nti baagala Haji abeereyo oba ki agira abeerayo kusinziira ku enziramu gye bazzeemu. Obusungu Hajat akyalina bungi akyali munyiivu nnyo. Okwogera kwa Hajat nti alhamdulillah bwe kiba kituufu nti yakyogedde nabaddewo nekuba nabadde mu kooti nabadde muliranyawo yabadde nabadde mu maaso ge bwenti bwe kiba kituufu nti yakyogedde yayogedde ekigambo ekibi ennyo. Mbanga eyeeyozaayoza nti ddala omwana wange baamukwata Haji kaddeyo oba okikakasa ku mwana wo oba ng'akomerera omwana wo omusumaali. Hajat yeetaaga badivaiza buli lw'ogamba Katonda yeebale Falasco kabamuzeeyo mu kkomera oba ng'agamba mwana wange bakwata mu population mu bantu omwana we agenda kubeera atya. Eno place Hajat gy'aliko lwakuba mukazi mugumu yandibadde takyali nawo kubanga baliira kiki ekivuddemu Hajat bukyaleeta ensonga zino. Social media zino eziri mu Uganda zonna buli lunaku zoogera ku Hajat. Tiwabulayo bantu bawera 2 boogera ku Hajat. Bw'ombuuza nti lwaki Mwami Mayanja bw'oba olina ekintu ky'ogenda okukola sooka weebuuze kyekigenda okuvaamu. Ngenda kukola kino kyekigenda okuvaamu kubanga okusinziira nabadde n'omuntu gwenjogireko naye nga tuwayamukaawo agoberera nnyo ensonga zino era abaddeko n'abantu abamu ab'eŋŋanda ab'emikwano ku sayidi zombi n'agamba nti okusinziira ku byonna nga bwe biri Hajat okuvayo kujja mu mawulire okuleeta ensonga eno yali tamanyi nti bijja kutuuka eno yonna era yali tamanyi nti kijja kuzimbulukuka nga bwe kyazimbuluka n'okutuusa kati era nti ateekwa okuba mu mutima yejjusaga nti lwaki nakireeta mu mawulire ali sikyalisigadde eri mu mateka ne tubeera eyo naye nga sizze mu mawulire n'okukireeta mu mawulire muli mu mutima gwe naye kennyini akyejjusa. Abantu abangi abakuŋŋaana ku kooti
nga bali saidi ya Haji kyongera Hajati obusungu. Abantu abangi abakuŋŋaana nga balooza nti bayamba Haji kyongerako Hajati obusungu. Kati ekyo nkimaze ngenze ku kikyogambye nti yaleeta ekintu kino nga tamanyi kikinaavaamu. Tuzeeyo eri nti okugumiikiriza ebitagumiikirizikika tiyamala kirowoozaako baadivaiza ba Hajati babi. Si batuufu awo nga tanabagenda mu mawulire we yali agambira poliisi agi mumute ensonga tuzimalira waka. Poliisi yandola tekyalina buyinza ku musango guno naye wandibaddewo okwogera nga famire ensonga ne bazimalira waka kubanga bw'ogaana kyekino ekiriwo kati. Nsaba kuzzaayo eri emabega esebo mu buno byonna okubeerawo waliwo okukkaanya kwe baatuukako okwogamba nti no Hajati tumuwe ennyumba n'abaana be naye nga ennyumba tukitadde mu mannya g'abaana tugibawe kintu bakiveemu naye Hajati ye n'addayo yagenda era n'okufuna era badivaiza be nga bw'ogambye mbu kusinziira ne bamugamba nti talina kukuwa nga akuwadde n'abaana alina ekiwandiiko kyonna kyonna ekyendagano kirina okuba nga kigamba nti nno akuguzizza kakati awo obutakkanya bwe bwava naye nga waliwo okukkaanya okwokuwa famire okutuula okukkaanya na buli kimu kyonna ku nsonga ezo. Bwe kiba nga kituufu ekyo kyaliwo teriwo muntu ayinza kuleepinga mwana wo n'oyagala akopasetinge. Ekyo kitegeeza kiri mu kugyako Haji musango. Ossa omwana wange ate onkopasetinge kikyogenda okumpa ekisinga omwana wange kikyogenda okumpa ekisinga omwana wange gw'omaze okuleepinga. Omuntu bamuleepinga atya nnyo trauma temuva ku mutwe abeera nga gw'osibidde. Omuntu bamuleepinga ekintu tekimuva ku mutwe. Na bino ebigambo omwana banamuleetako mu kooti nga beetaagisizza evidence ekyo kyokka tikigenda kumuva ku mutwe. Okujja mu kooti okuyimira mu kagulu okujja mu kooti ayimiire mu kaguli ng'ali omu bw'ati agambe nti Haji yakola kino na kino na kino tekigenda kuddamu kumuva ku mutwe. Mu mbeera yonna gye twogerako omwana ali mu buzibu bunene nga Hajati yasiba busungu. Obusungu ddalu. Obusungu ddalu. Era ndi ku kino kyogambye nti waliwo bamuwe ennyumba bamuwe ssente bakole ki. Ekyo tewali yakiraba. Bo bennyini abaali kiriko basobola okujja ne bakyogerera. Naye ekintu ekisingayo obubi ye muntu okugamba nti nkopasetinge n'omwana yandibadde awo ng'agamba eno ennyumba bagitwala lwakuba bankwata. Eno ennyumba bagitwala lwakuba bankwata. Ne munne gwazaalibwa naye yenna yandigambye ndaba eno ennyumba bagiwa gundi lwakuba taata we yamukwata. Ekyo nakyo tukyalina makulu. Mu nkola y'ekisajja kikulu ekyo tukyalina makulu. Ekigambo kyali kimu Mwami Mayanja kusirika. Nsonga zino baali bazimalira awo. Kubanga ne mu bantu era byalifulumye baali bitegedde nga baga nti ennyumba eyo Hajati gyalimu n'abaana abo Haji yagimuwa lwakumukopasetinga kuba nti yakwata omwana we. Kano kogambye nti Hajati yamanya nti kijja kutuuka eyo. Teyamanya. Mwami Mayanja mu maka ge tulimu abantu batukola ebikolobero bingi kubanga bajja mu bulamu bwaffe nga tetumanyi tibalifuuka ekizibu. Abantu batukola ebikolobero bingi nga baali tebateekeddwa kubeera mu bulamu bwaffe. N'olwekyo Hajati yali tasaanidde kubeera mu bulamu bwa Haji. Tebaali mukwano mutuufu. Tebaali mukwano mutuufu. Omukwano omutuufu Mayanja n'enkugumiikiriza ebitagumiikirizikika. Omukwano omutuufu ye muntu alaba ensobi nga weeziri n'akugalira mu kisenge ne muzogerako aba babiri. Mwami Mayanja omukyala bw'akugamba nga nti jangu wano ne mwogera ku nsonga gitwale nga nkulu ebe munyizizza. Era oyo ye muntu aba akwagala. Ate omukyala andabamu ensobi n'anoba bunobi aba takwagala. Ntandika kumunonya kumwegayirira bambi komawo. Omuntu akwagala kugumiikiriza ebyo bitagumiikirizikika. Bwe nzira ewange mukaaga ogw'ekiro nga ntamidde nnyo omukyala n'enkonkono oluggi omukyala n'agana okuggulawo aba tanjagala. Ayina kuggulawo n'asibawo n'ansuulawo mu ddiiro kasita amaze okuntereka mu mikono gye. Kubanga ekintu ekizibu ennyo Hajati kati
ye n'omwana we bagenda kusigala mu kizibu. Haji bwe gumusinga ne bamusiba, Haji n'omwana we bagenda kubeera mu kizibu. Okunyonyola abaana ba Haji ababiri, waliwo omutono omukulu gwe basooka okuzaala, obanyonyola nti kitammwe ali luzira musibe lwa kwata ono. Haji ati ayingiridde omulimu munene okunyonyola abaana be nti nasiba kitammwe n'afiira mu kkomera eruzira lwakuba yakola kino. Abaana ba Haji be yazaala ku Hajati, okumanya Hajati yakola ensobi ogenda mu mawulire, bagenda kulanagana na bano. Mwe mwavaako tubonaabona, mwe mwavaako kitammwe, mwe mwavaako kitaffe okumusiba. Bawalana ono. Bano ababiri bajja kuwalana abana, mwe mwaviirako kitaffe okumusiba. Tubonaabona lwakuba mmwe, buli nsobi eno ejjawo tubonaabona lwakuba mmwe. Tokiraba nti singa Hajati yaleka tiyamanya tugenda kuvaamu. Mr. Mayanja bw'oba oyagala okugoba mukyalawo, weebuuze bwakusuulira abaana ni agenda okuba nabo. Abasajja abamu tetutegeera, tusooka gamba maama yajja okuba nabo, ne wayita emyaka ebiri maama wo nagamba twala abaana sikyabasobola, bannemeredde. Taata wo nagamba Mr. Gundi abaana bannemeredde, noonya maama ogenda omunoonya nga yafumbirwa dda. Abaana bo ne babeera ewooli n'okusoma nga tebasoma. Naye kino gwe wakireeta. Mwami Mayanja twegendereze ng'obaleta waka n'obassamu omukyala omulala olusinga omukyala mubi. Anti kati tiwali mukyala. Ako kankaleke. Abakyala batono nnyo abaagala abaana be batazaala. Batono. Nze omukyala mu Uganda manyiyo ogwo asobola okwagala omwana gwatazaala. Aliwa? Owokubiri agezaako era naye ali eyo ewange waka. Naye ng'asooka ani? Omukyala gwe mmanyi asobola okugumira ebizibu byonna. Oba omwana ayonoonye, oba omwana akoze bulungi, omukyala gwe mmanyi ali ogwo jjajja Naabi. Owokubiri mukyala nga bamuyita Patricia Nambatya. Lwaki nkyogera? Nti abaana abatazaalibwa waka bakola obusobyosobyo bungi. Babagambeko bagambe maama tanjagala bamugobe. Mwami Mayanja example nti nze nkuzaala, bw'ojja n'obeera ewange weesonsa obuntu obutaliimu nsobole okugoba mukazi wange, olw'okuba neekwasa nti mukazi wange kamugobe tayagala abaana bange ba Mayanja. Ekyo abaana bakikola. Kati bw'olaba omukyala akigumira, bebo bennonzeeko aba ababiri nze bemanyi ku lwange. N'olwekyo Mwami Mayanja, abantu tufeeyo nnyo okubeera n'abaana baffe. Nsaba buli musajja yenna ali eyo ng'olina omukyala nga wamuwasa n'abaana be yajja azaddeko, okuva olwaleero gamba omukyala oyo azzeeyo abaana ewa kitaawe akomewo mufumbe. Mr. Mayanja abantu kigenda batwala bubi. Salongo koyogedde kali katya? Kankaddemu nkubiriza buli musajja yenna nga oyinamu akatoola nga wasa omukyala yajja azaddeko abaana be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weegayirira omukyala oyo akwate abaana abazeeyo ewa kitaawe akomewo mufumbe, obayambire ewa kitaawe, oba obadde obaweerera genda obaweererere ewa kitaawe. School fees mutwale ku ssomero, abaana bava ewa kitaawe nga basoma. Omusajja yenna omugezi, njogera kubiriwo, buli musajja omugezi gamba omukazi aseeyo abaana ewa kitaawe. Nina omukyala gwe nalabye ku kooti n'agamba bba wange abadde ndabirira bulungi, yampasanga nina abaana 4 naye yaŋŋambye mbazzeeyo. Kino ekizibu ekiri wano ku kooti kyekimviiriddeko okubonaabona n'abaana. Mukyala namulabye nga tamanyi bulungi Luganda naye yagambye azaalibwa mu bitundu by'embalala. Omukyala oyo. N'olwekyo nze mbadde nsaba buli musajja yenna ng'olina omukyala yajja azaddeko, lagira abaana musabe azzeeyo abaana akomewo mufumbe. Onooba ogaanye olina ebizibu by'ogenda okuyingirira. Ebizibu ebiriwo ku mwana ono gwe bagamba nti Haji yamuleepinga, oba bawaayira oba tebawaayira, ebadde saddaaka nnene nnyo eri abasajja abaawasa
abakazi nga bazaddeko. Naye ate eri abakyala abagamba nti nze omusajja yenna okunjagala babanjagala alina okunjagala n'abaana bange. Nti era abakyala balina endowooza egamba nti omusajja atamwagala n'abaana be aba tamwagala. Abakyala tebaggwayo n'ekibira ekibi tekiggwamu matungulu. Abakyala tebaggwayo n'ekibira ekibi. Ekibira ekikuta obulungi kiki ekibira nze sikyagala kirimu emisota naye era kibamu amatungulu amalungi. Nga tolaba na wooyita munda mubaamu amatungulu. Munda mubaamu amatungulu. N'olw'ensonga ekigambo ekyo omuntu akitegedde. Oteekwa okuba nga wasoma nnyo Oluganda. Nga nesini ey'omukaaga wagiyita. Oteekwa ekigambo kyenjogera ngenda kiddamu. Oteekwa okuba nga wasoma nnyo Oluganda. Kati nga nze yamala sini ey'omukaaga. Nasinga kutwala Luganda. Omukyala bw'agamba nti nze bw'aba tompasa n'abaana bange ndeka omuddemu nti n'ekibira ekibi tekibulamu matungulu malungi. Oba ekibira ekibi tekibulamu nsaali esaaliza. Kakati abantu bagala ne balaba ekibira nga kibi naye weewava enjulu eziruka ebibbo. Weewava enjulu eziruka ebibbo. Weewava enjulu eziruka ebibbo. Weewava ensansa eziruka emikeeka. Amakulu gaakyo ge wandibuuzizza. Makulu ki? Oyinza oga nti oyo omukyala aganye mulungi nnyo naye n'osangayo omukyala ensaali. Omukyala ensaali. Ng'onaabadde akusaaliza. Ng'onaabadde akusaaliza teyenkana nsaali eri. N'olwekyo amakulu gaakyo abakyala ndagala nnamu. Tezigwa mu lusuku. Tezigwa mu lusuku. Muleke agende weewonye ebizibu bya Haaji. Kino kiyinza okuwunzika nga kyavuwaziza Haaji ate nga bamusibye n'omusiba. Kwagala nnyo. Kino kiyinza okuwunzika nga kyavuwaziza Haaji ne Haaji ati ne kimwavuwaza. Kino kiyinza okuwunzika nga kibonyabonya nnyo we kinaggwera nga kibonyabonya nnyo Haaji. Kati omusango guno gwa Haaji saddaaka eri abasajja bonna abaawasa abakazi nga bazaddeko. Bwe tukyogera abantu bawalala. Naye waakiri wasa omukazi nga azaddeko omwana omu naye abaana bangi. Kwagala kyoko Haaji kwe yayina era nze ngenze nnoonyereza abasajja abasinga laavu mu Uganda Haaji namba emu. Era nsaba abakyala mwenna nga temuyina abasajja Haaji bw'ava mu kkomera mumwetungeko mumwegatteko abawase ye muntu asinga laavu. Nawule Mama Fina mwepikira. Mama Fina takikolangako yagamba ekyo tajja kisobola. Tajja kisobola. Mama Fina bali bamuwaayiriza. Mama Fina mwagala nnyo lyose n'omwogerako. Namusindikidde nagenze mugundi ye ne muwandiikira. Sonyiwa oyo muvubuka abadde akola ebigambo ebyo by'okuswazaswaza. Era Mama Fina ndowooza nzikiriza nkwogereyo. Mama Fina nkusaba oli wonna. Nyaboze n'emyaka 6 n'okusoba. Nfukamidde mu maaso go. Sonyiwa omwana oyo abadde agezaako okutyoboola. Kubanga toyina kirungi ky'osobola kukolera abantu bonna ensi n'esiima. Mama Fina ebirungi by'okoze bingi nnyo okusinga omwana kye yayogedde. Ozze otoba n'abantu n'opakasa akasenteko n'oyagala otuyambeko bannansi abamu n'obayigiriza okukola. Nkusaba osinziire ku birungi by'okoze mu nsi osonyiwe omwana oyo. Mukama Katonda kuume ng'oli mugagga ng'ente oli mulamu. Amina. N'olwekyo nga tuzzeeyo ku kiri nti abakyala mwenna mwekwate ku Haaji bw'aba avuddeyo ye muntu asinga laavu. Ye muntu asinga laavu. Mukyo ekitegeeza lwaki yagumira abaana 4. Bw'otaaga mwabalina abakyala bazaddeko bw'onooba tokutte ekkubo kugamba ku mukyalawo nti zaayo abaana ogenda kubaako ky'ofeesinga nga Haaji bwali mu kufeesinga. N'olwekyo abantu bangi bayingira mu bulamu bwammwe mwabavubuka nga si be baze mu bulamu bwammwe nga baze n'omutima omulala. Omuntu aze n'omutima ogwo akunenya bunenya okunenya mwamayanja gyekuli. Okunenya gyekuli mukyalawo nakwitanga mwamayanja nkwagala nnyo naye kino nedda. Otyanga nnyo omuntu aja ati oyo nze nsobola omutya. Otyanga nnyo omuntu ataliiko gamba nti don't
tochikola kino tochikola otyanga nnyo omuntu atalina muntu yenna gwatya kubanga ensonga zino genda eyo kiyinzika okuba ng'abantu bangi beegayirya ajja ati tokikola n'agaana n'akikola otyanga nnyo omuntu atalina muntu gwatya kuswalira nga ye talina gwatya kuswalira mu bulamu nze mamangi omuntu ne wamba musinga obukulu nampita nangamba nti kino wakoze kikyamu nina mukwano gwange musiraamu abeera awo mu Ndeeba yaŋŋamba nti wabadde ku interview naye kino tokiddangamu era saakiddamu naye ate ntuusa omuzaala yaŋŋamba wabadde ku interview ne Mayanja naye kino tokiddangamu ne mugamba nsonyiwa sijja kiddamu era saakiddamu n'olwekyo n'omutakubira engoma n'ozina Mr. Mayanja singa tuva ku pulogulamu onnonga naye kino nakino kino kyempulira sikiisanyusa toddamu kikola nompa ne reason nsobola okireka otyanga nnyo omuntu atalina muntu gwaswalira kubanga omuntu atalina muntu gwaswalira akola ensobi nnyingi ate ekirala Mwami Mayanja mwavubuka abato mweyinudde nnyo okugamba nti ono omukyala gwe njagala wasa omukyala gw'otayagala kubanga gw'oyagala ajja kutawaanya nnyo tobeera nga Haaji eyawasa gw'ayagala gwe yayagala mulimu mutawaanya nnyo olw'okuba nti yamuwasa ye yamwagala kati yamusumbuwa yamuwasa nga Haaji yayagala omukyala si yali ayagala era kankongera ekirala mwe abawala abali eyo fumbira omusajja gw'otayagala kubanga gw'oyagala ajja kutawaanya nnyo buli kiseera omulowoozaako nnyo entalo zonna z'olaba eziri mu maka abantu basukka okwagala bannaabwe bw'oyagala ennyo munno buli nsobi gy'akoze musobola okusalawo okulwana kubanga omuntu akuba omukazi ye twakikola dda approve nti aliba tategeere budde bwonna era wayongerako nti oyo aba feeriya si feeriya kyokka aba omuntu akuba omukazi ayagala kufaanaganako amalaalo ate nga si malaalo kati tumutwala ng'omufu eyaziikibwa oba omufu atannaziikibwa buli agalula olulyo okukuba omukyala n'okuba omukyala yenna toyina njawulo ne kabbuli oba oyagala kuba mu kabbuli oba okuba ku nsi oba tomanyi woogwa oli mufu oba toli mufu onooziikibwa oba toziikibwe omuntu yenna akuba omukyala amaanyi gonna gaba gakuweddemu waliwo n'omukulembeze w'eggwanga no mu Uganda ow'ekisa yagamba temukuba bakazi genda ofune omuntu okubagane naye genda okolemu emirimu emingi wakiri golola okubagane naye pakati okuba otya omukazi n'obeera awaka nga n'abaana bamanyi wakuba mukazi wo kyova olaba omuntu akubye omukazi aba akola kikyamu nnyo kale bye bigambo by'olwaleero byetwogedde obudde buweddeyo tusigaza yakadde katono obadde olukyana kwegala okwongera kawo twongeremu eddakiika 10 ziggwawo kati Mr. Mayanja akantu akalala kenjagala okwogerako tetwakateeseteese naye katwogereko abaami ffenna we tuli nga Katonda akuwadde ku ssente zimba amakaago nga g'omuntu omu tegajjaamu mukyala tegajjaamu bantu bonna obeeremu n'abaana bo Haaji aludde nga mugagga yali azimba amakaage ng'agabeeramu ogwo yekka kubanga abakyala boogera obuntu obunyiiza nga butonotono abantu ebibanyiiza ennyo Mr. Mayanja n'ebitta amaka kaba kantu katono katandika mpola olumu bugambo omukyala n'agamba akagambo tekakusigala ku mutima nga gwe buli okalowooza ng'oli wekka ansa kulwana naye ate ng'omuntu alwana n'omukyala aba tategeera omukyala yenna asobola okusika eriyo n'akujjako netiwaakayo n'ogenda mu kulwana ne wavaayo ebikyamu kwata eriwo yali akubye mukazi aliddamu kusanyukanga bwe yali nga tanamukuba era Mr. Mayanja nkubiriza abantu bonna oba olinamu kasente zimbayo ku makanga gagonga ag'omusajja kubanga abaana betuzaala eyo bajja n'ebyabwe n'abaana betuwayira eyo n'abakyala bajja n'ebyabwe obeerewo n'abaana bo weewala ebizibu ebigenda okutuuka ku baana bo gye bafumbirwa n'ennyaabwe
oba kiraba Yes. weewale ebizibu ebigenda okutuuka ku baana bo abajja bafumbiddwa n'ennyaabwe kubanga naawe omusajja yenna gy'oli ng'oli muvubuka njogera ku bavubuka myaka 18 myaka 4 buli wawasa omuntu ng'alina gy'ava okulwanako entalo era ozze mu ntalo naye bw'alituuka ekiseera n'akulemerera na bano be yajja nabo ojja kgenda mu makaago. Yes. Si kya bulabufu muntu kugamba nti nfunye obutakkaanya n'omukyala n'osigala naye ewaka genda mu makaago gali owumulireyo okumewo nga mona obusungu bubakakkanye amakaago obeerayo n'abaana bo kubanga mu nsi muno abantu abasobola okulya ekikyo tugenze mu kuyamba abantu abasobola okulya ekikyo ne bakyebaza obudde bonna nga ne bwolifa bajja kusigala nga bakyebaza bali basatu maama wo yasooka ne taatawo n'abaana bo be bantu bokka abalisiima kyewabawa. Yes. Mikwano gyaffe gino egy'abakyala tebasiima kuba Mayanja mukyala wa mugulya benzi ne mugulya kawundo zino ezasooka ne mugulya haliya buno bwasooka ajja genda mu aliya gwewo aveeyo. Bakwano baffe tebamanyi kye baagala nga nammwe abasajja bwe mutamanyi kye mwagala okyali kwono oli kwono naye nkubiriza abantu bonna tuzimbeyo ku maka bw'oba olina ku ssente nga gaga omuntu ogwo muntu omu obeerayo na mikwano gyo bali basatu bw'oyagala obeerayo ne maama wo taata wo n'abaana bo. Abantu baffe bangi bakyala mu maka gaffe nga tebabaagala. Omwana wo najja ne bamubuuza onoolya Mayanja ng'oze wange maama wo g'osaze naye n'akubuuza onoolya bakwemera onoolya onaasula bakwalire ezo na sayini zigoba abaana baffe waka kyekigaana okuzimba amakaago. Abasajja mwena bagenze muzaalazaala ne muzaalazaala nedda muzimbeyo amaka gammwe muleme okutabula bano abakyala be mwagala. Abantu abasinga tekibawulikika bulungi naye abantu bonna abajja mu bulamu bwaffe bajja tubaagala nga bo tebatwagala oba ne tubagamba tubaagala tubeere nammwe naye ate nga bo tebaagala kubeera naffe naye nga begamye enkuba. Abakyala bangi betuzze tubeera nabo begama nkuba tibakwatirayo bukwatizi begama nkuba naye nammwe abakyala mwegendereza abasajja ajja mu bulamu bwo nga zze kwonoona oba kwegama nkuba. Ekityo bwe kiri ne muzifamire era ebyo bizibu mu ebiri n'olera omuntu n'olera n'abaana be obudde ne bukeera ku makya nga muli mu famire n'obeera mubi buli kiseera. Abantu ffenna tulekeraawo okukuuma abantu nga tebagwa mu biti bisatu maama taata n'abaana be bantu betuvunaanyizibwako okutoba nabo. Abantu bano abatwanjize tubawummula tuberekereze. Abaana b'omukyala ekiseera kituuka nga tasobola kuwulira era omwana bwamubuuza lwaki toyamba ku mukadde w'oyo naye nga yajja wa myaka 3 n'agamba kakati nze muyambe ku ki ne bamugamba yakutandika okukuza nga olina emyaka 3 n'osoma n'omala n'akuteekateeka nga bateekateeka abaana akuliisiza akwambazizza buli kimu akugunjudde akuwadde empisa naga nti azo taata tanyambangako nti lwaki yanyambanga lwakuba yali asula ne maama ekirala kinemi okwogera yanyambanga lwekyo tanyambangako yanyamba lwekyo yensonga lwaki tugamba bagende babeere ewaabwe. Abasajja bonna bategeera bagoba abakyala abazaalako batwale abaana ewaabwe bakomewo bafumbe. Ssaalongo naye amaka nga gaganya okutereera amaka nga galimu okulwanagana amaka nga tegateredde famire ogamba mu famire mwe tuzaalibwa oba mu maka gaffe ge tulina bibiri mu maka gye tuzaalibwa mu booluganda mu kika oba mu maka be tuwasa mu famire gye tuzaalibwa ebintu ebigaana abantu okutereera biri bisatu. Muyinza okuzaalibwa abantu 10 omu n'asooka n'afuna ssente ate nga ye muto mu mmwe
n'abalabirira atalina kibanja n'akimugulira atalina nnyumba n'agimuzimbira ng'alaba muli banafu bwe mukula buli muntu atandika okugamba nti oyo okutugaggawalako yamala kusaddaaka mwana wange gundi yasaddaaka ne gundi bw'omala n'ogamba nti oyo munnafitina tayagaliza n'otandika olw'okuba obwavu bwakulemerako omanye obwavu bulinga nviiri bwe bukumera ku mutwe bulinga nvi omanye envi nze nina envi zino obwavu bulinga nvi kasita bumala okukumerako bw'oba teweerwanyeeko nnyo buyinza obutakuvaako naddala ng'oli myaka 68 oyingira 7 bw'oba toyina kintu kyonna kye wategeka otandika okwekwasa batoobo example oyo falasiko ogaggawala yamala kusaddaaka mwanange gundi oyo falasiko wa fitina oyinza okugamba nti nva kubeera ne munnafitina ayagala tta abaana bange nga bwe yatta bali alowooza situbimanyi bye byamuwa obugagga naye nga weeraguza sente zakulema okukola omuntu n'okula nga wagula ku motoka 2 n'olemwa n'okugula ekibanja woozimba ogenda kwekwasa mutoowo kubanga yakusingako kubanga mu famire mulimu ebizibu katonda ayinza okulondamu omuntu omu n'akola n'agaggawaza mmwe mwenna atalina kiteeteeyi n'akimuwa n'ayambala n'agenda okukola atalina kibanja n'akimugulira ayagala okuwasa n'amuzimbira enju n'amugamba beeraawo nze nalabako omuntu omu baamugulira ekibanja ne bamuzimbirawo n'enju n'atuuka mu booluganda n'atuuka ekiseera n'aga nti oyo yasaddaakanga baana bange ate nga we baabikolera awase yali talina wadde ekibanja wadde eggaali kakati ebintu by'oluganda bwe bito bibeere kireeta abooluganda okutabuka kitono nnyo omugaggawala nga bala tebalina abamu bagamba nandibadde ngaggawala naye oyo yanemesezza nga wamusooka ku nsi wamulabirira nako n'akola n'akugaggawalako n'atandika okuyamba n'otamatira kye bakuwadde mu famire ombuuza nti mu famire mwe tuzaalibwa mu famire mwe tuzaalibwa ebizibu ebirimu biri 3 obutamatira era bye bimu ne puroguramu gye tubaddemu obutamatira abantu tebamatira kye balina nze falasiko waabwe mba nina ebibanja byange 5 ne matira n'ebyo nsobola n'okuddamu n'enfuna ebirala naye waasiwaasi ng'obugagga bwakulema okukola ng'oli muto buli muntu yenna mayanja gw'olaba ng'obugagga bwamulema okukola okuva ku myaka 18 paka 55 famira jagikyankalanya paka makomera paka kooti abamu batuuka neyo ne bagamba oyo muto wange yabeerako ne ku mmundu ne basiba omukyala gwe tayogera naye wano olala ku ssimu yannyumiza mukyala mukozi nga bw'omulya bwe yayogera bwe yakunyonyola mukyala mukozi akozewo ebintu bye an'amayumba ge alina zipoloti ze naye mbu famire ye abamu ku bafamire ye bamuyingiramu kuba talina maama talina taata bazadde be baafa naye baganda be n'abafamire abalala baali bakoze olukwesikwesi olumubbako ebintu bye byakoze era yengamba mbu beewuba mu kooti okumala kabanga okubawangula naye baali bakoze olukwesikwesi nga bakoze empapula zonna eziri feeke nga bakoze byonna okumubbako ebimu ku ebyo ebintu bye byali alina abafamire ye nga mulimu ne baganda abantu abasinga okukola ekyo tubayita abatali bawanguzi omuntu ogaggawala kitegeeza erinnya lye bamuyita muwanguzi aba awangudde ekigambo ky'obwavu omukyalo oyo gwe bali batawanya si ono twayogerako naye wano ku puroguramu era y'ensonga lwaki yabayitako obudde bwabwe babumalira mu makooti n'ekibanja ky'otaagula nga kyali kya kitawo oba kya muganda wo era obudde obumalira mu makooti example kanjikuwe toyina kyoli kusa muntu wa famire nakkuta kati nze kaneeyogereko nze namu muntu gwe nali mpeeredde okuva ku P3 mpaka Makerere naye tebamatira wamwe okuva mu P3 paka Makerere nze kaneeyogereko nze falasiko mukwaya ziri Francis nali mpeereddeko omuntu nga muganda wange okuva mu kibiina kya 3 mpaka Makerere n'akula n'andaganya essanyu obudde ne butuuka n'enfuuka omulabe we
banene bamulisa ekigambo nti oyo mulogo okusaddaaka yamala kutta muwala wange gundi ogaggawala yamala kusaddaaka muwala wange gundi ogaggawala yamala kusaddaaka muwala wange gundi oyo munafitina yatuganya okugaggawala ate nga noono naye gwe nalera naye mugagga ne bamuyita ne ku polisi nagera naawe obujulizi nti oyo mubbi nze negezezaako nze mukwaya Francis Ziri negezezaako abantu bangi nnyo abali mu mbeera bwe zityo olina agaana okwekolerera example ze kanjikuwe Mwami Mayanja tuyinza okuba tuli bakulu bo ne tuzaala abaana nga tuli baavu n'obaweerera naye ne wabaawo obukyayi obukyayi obwo ne bugamba nti twandibadde tugaggawala naye Mayanja yaweeredde abaana be basomye efe abaffe bajja tusiranya baganda ng'abaabwe wabaweerera nga n'abaabwe waggwa obatikamu sente basoma tukuze nga situagala abaana baffe babeere mu byalo nga bava ku masomo tubagamba mujje tubeere e Kampala bazadde baabwe ne babagamba nti abo balabe bammwe temwogera nabo abo balabe bammwe bebabagaana n'ogaggawala naye nga ne babagamba ogaggawala mulimu abagagga naye gwe obudde bw'oyonoona ng'olera abantu ba famire bwe budde bw'omala ng'obonaabona ebiwonyabonya famire bwe budde bw'omala ng'obonaabona obudde bw'omala nga otoba ne famire ebeerewo bwe budde bw'omala ng'obonaabona n'abo betuweereddeko ne bagende Makerere amagezi gaabwe gatuuka ekisaana gabeera ga kiboggwe nga tebasobola kujjukira bye mwakola abantu abamu mu famire omusajja omu yagamba muyita Fred Byendabye nti nagaana oggula eggaali gw'osome nagaana n'oggula akagaali gw'osome natambuliranga n'essaati ey'obutulituli gw'osobole okusoma ng'ekyo omuntu oli takirowooza n'olwekyo ombuuzizza ekikwatagana famire gye tuzaalibwa ekituletya obuzibu ffenna kiri ekintu kimu bantu butafaayo kukola n'obutamatira oli n'agula emmotoka miliyoni 2 nga tasobola kwegulya ekibanja walizimba nnyumba y'abaana be bwe balibeera n'alowooza ku maka ga kitaawe bwe ndi kaddiwa ndibeera wa taata abaana bange bwe ndiba nfudde kasita balinziika wa taata siina nsonga n'akwata miliyoni 2 n'agula emmotoka talina kibanja talina nju wadde Kampala ebyo bitawanya mu famire n'osanga omuntu ali mu famire yo alina miliyoni 5 n'abira ne biggwawo nga taguzeeko wadde enju taguzeeko wadde poloti tazimbyeko wadde nyumba ne mu kyalo talina kibanja bwe bali muziika kakati obutamatira famire kigitawanya obutamatira kye balina ekyokuna buli lw'oyamba ennyo famire kati nakizuula twakikola nnyo buli lw'oyamba ennyo famire ate ogigaana okukola ng'erooleza mu ggwe abantu abamu baagaana okukola nga balowooza famire ejja okuweerera abaana baabwe nti kasite mwami Mukwaya gyali muganda wange mugagga ajja kuweerera abaana bange ajja kutulabirira kasito stopinga nga tokyakikola ekivaamu kwawukana bubi abantu abamu mu famire abantu abamu abaava abali mu famire abali mu kwekolerera agunjawo n'ekyanaga nti taata waffe yagamba nga toli muganda waffe gweoli mwana wa gundi ffe tukulaba olina munubbi gwe toli muganda waffe ne taata waffe yakitugamba taata waffe yatugamba tebamuziikanga ku ttaka lyo nobabuuza kitamu ye yali ayina ettaka mu famire nobabuuza ye kitamu yali ayina ettaka kakati mukaana nange kitamu yaleka ki tewali oluusi singa saalinze namwe temwandibadde kye mubeera kakati famire kyeziva zibeeramu empalana ennene bantu kulemwa kwekolerera abantu ba famire oba oyina ssente zo leka kusanyukira Kampala faayo weekolerere era bw'onoogaana okwekolerera ogenda kuwalana batoobo owalane ne bakulu bo owalane buli kimu kati nze famire gyenvaamu nfunyi naye olw'omutima gwange omubi ntunulya bato bange ne ŋŋamba nti oyo gaggawala yamala kusaddaaka oyo tampadde ssente bwe ziti ne nkubira muto wange ne mugamba mperezaayo ssente bwe ziti n'agaana ne muteekako ekijiinike oyo tazaalibwa wano mubbi mulogo mwana wa Kosima mwana wa Odoyi mwana wa Ojwanga
mwana wakagwa kati olina jyateeka ku muganda we ebintu bingi olw'okuba yalemwa okwegulira ekibanja wanalimira abaana be yalemwa okwezimbira enju bamuzimbira nzimbire gye yasookamu ne gye yasookamu yamulema okuvaamu agenda azimba eyiye ati mu famire bye ebizibu ebirimu ebizibu ebirala abantu bagayaavu nnyo okukola nga balowooza nti ebintu binaabanga bwe biba abantu bagayaavu nnyo mu kukola nga balowooza nti bijja kubeera nga bwe biba buli kiseera bajja kusaba kati nze nina abato bange bagagga nsobola bagamba mpaayo miliyoni 2 bw'atazimpa nenyiiga kubanga buli kiseera wamanyire okuyambibwa omuntu ayamanyire okuyambibwa bwatyo bwabeera kati nze famire gyenvaamu abawala bafunyi n'abalenzi bafunyi naye osangayo omuntu ng'agamba nti era simatira olw'okuba musalangana ensalo kano akantu kange najjayo n'endagaano enjijinike nawandika n'amannya agatali matuufu nga ayagamba bwe naalwana ennyo n'empangula kano nja kuba nkafunye n'omubuuza ku myaka 18 paka 55 makkati awo wayina emmoroka 2 nga zonna mpya lwaki tewasobola kutundako emu newegula ekibanja woolirima ti nalowooza nti muganda wange nampa buli kiseera n'abo be wajjoowa abamu n'obazimbira amayumba n'obagabira emmoroka n'obagabira ebibanja n'obawa amataka n'abaana n'oweerera bw'oba tokyabawa bye baagala bayina kugamba nedda oyo musaddaasi yasaddaaka muwala wange gundi yasaddaaka mutabani wange gundi munafitina tayagala baana bange bagagawale nedda obugagga mwami mayanja obugagga kukola mwami mayanja obugagga buva ku kintu eki kukola kupakasa tewali kirala mwami mayanja obugagga buva ku kintu kimu kupakasa obugagga buva ku kintu kupakasa kirimu ebintu bisatu kimu kyenjogere kirimu ebintu bisatu oyina okwetegeera obunafu bwo bw'omala okufuna ssente oyina okwetegera gye wava ne wooli n'opulaninga ne gy'olaga kuba tiwali muntu amanyi gy'alaga kati ebyo bibiri bw'oba obimaze obimanya oba omaze okugenda mu bugagga kankiddemu bw'omala okufuna ssente osobola okumanya gye wava ne wootuuse n'opulaninga ne gy'olaga gy'olaga olwo Katonda yabaayo n'obuyinza okuva ku myaka 18 paka ku myaka 4 ebikulemya okukola wano olwana bulwanyi nabyo bifuna 45 oba oyina akakisakisa 5 oba oyina akakisakisa 55 otandika okunafuwa kwata eri muntu aweza myaka 6 nezituka ssaawa 9 n'atasumagira babeera bwe bati nga nsi omukubo mwendeza akawungezi okuva ku myaka 55 mpaka ssaawa okuva ku myaka 55 mpaka 65 omulimu gw'olina okukola omunene kusumagira nga buli saa 9 eziwera osumagira ez'olweggulu kati bwe zinaawera 9 nga ntandika okukola bwe nti nga nsumagira bano banyumya emboozi gw'osumagira olw'okuba nti obudde bwo buweddeyo oli mu budde bw'ekawungeezi oli mu budde bw'obukadde kakati abantu abakadde bonna ekyobugagga kye tuyina bw'oba teweekolerera fitina era awayisewo omuvubuka nga ali mmoroka nungi nnyo neŋŋamba oyo yabba bubbi naye nga babbi yakola kati wayiseewo omusajja ng'ali mu mmoroka n'apaakinga wali abantu be n'abatwala out bwe mulengera nga muvubuka muto n'enkuba emimiro gundi oyo yabba bubbi namulabirawo yabba bubbi naye nga gwe byakulema ye fitina ze tulina mu famire gy'obadde ombuuza efitina mu famire teva ku bingi muntu kunafuwa n'alemwa kukola abantu baffe abali eyo bw'oba ofunye kasente nga toyagala kukolimira batoobo ne bakulu bo kola ekintu kimu weefiirize obeeko kyokola mwami mayanja kana kagambo kankakasuka eri abantu buli muntu gw'olaba ng'ayina w'atuuse oba ayina emmoroka ye empya oba ayina ekibanja kye ayina poloti ye alabika bulungi aba yatulugunyizibwa nnyo ensi okusobola okubeerako nekyabeera nakyo era buli muntu yenna golaba alina w'atuuse aba yayita mu buzibu bungi nnyo okusobola okubeera nga bw'ali
kubanga kankunyonyole buli kintu kine kiseera kyakyo utakikolya mu buvubuka mu bukadde tokikola kyotakoze ng'oli myaka 18 tosuubira kikola abantu okubeera nga bwe bali baba babonaabona nnyo balina omutango gwe baawaayo omuntu ogaggawala amala kwewaayo yenna omubiri gwe ne gufa omubiri bwe gumala okufa mu maaso eyo osobola okweyagala omubiri okufa kitegedde okukola obuteebalira n'okukekkereza kyoyina naye abantu abamu balina ensobi baagala nnyo okweyita abagagga nga tebanagaggawala n'abeera n'ennyumba ye ayina n'emmoroka ye n'atuula mu luse lw'atalina kutuulamu sente bwe zimuggwako na bino bina byabadde agenda okukola bivaawo kubanga yatuula mu kifo watateekeddwa kutuula awo n'atandika okukolima abo gaggawala nti bamala kubba era buli lwenda omuntu kati ng'avuga akamotoka akalungi olw'okuba nze ndi mukadde siinayo wadde akamotoka n'akagaali sikayina ti oyo mwana namulabirawo nga mubbi abo babba bubbi n'olwekyo nsaba abantu abali eyo mu famire mwekolerere omuntu okugaggawala ayita mu bintu bingi nnyo we bakuyitira omugagga oyita mu bintu bingi nnyo abantu abamu bayambalanga n'essaati 2 n'empale 2 basobole okutuuka ku buwanguzi Mr. Mayanja bw'osanga ng'omuntu atuse ku buwanguzi oba akyali muvubuka muto oba akuze ali myaka gye tulimu ofukamiranga ku vivi n'omubuuzaako n'omubuuza wakola otya bw'aligamba nti teyabonaabona oyo muviiranga n'ogenda ku oyo ali kuddamu nti nabonaabona bwe nti teriwo muntu yenna ayina watuuse Mwami Mayanja nga tamaze kustragulinga abantu bonna bye bafunye bamaze kubaako bye beefiiriza gwe leka kufuna sente zo okyakalenga bw'oyagala ekyonyigira abantu famire bwe zito bwe ziri abantu abamu balwana n'okulwana abamu batwala ne bannaabwe ku mapoliisi n'agamba ono bamusibako omusango gw'emmundu ono bamusibako omusango gw'emmundu wuuno bannange abamu bawandika ebibaluwa ne babisuula ku poliisi eyewaffe waliwo omuntu gwe bawandikako ebibaluwa oyo mubbi bagenda okwetegeeza nga mpalana za famire kubanga ekizibu kye tulina mu bulamu bw'ensi tweyinula ne tugamba kasita nzadde abaana bangi bajja kunnyamba bo tebalina bizibu nabo balina ebizibu Mwami Mayanja n'olwekyo nga tumaliriza Saalo tumaliriza ntumireko ntumira nnyo mukyala wange Jjajja Naabi nkutumidde nnyo misinga ku mmere ya Jjajja Naabi ogiryako saawa yonna nga tuli eyo mukyalo akanyama n'ettooke kuliko akaceere saawa yonna nga tuli eyo mukyalo bye tubeera kakati obudde bwonna Jjajja Naabi mutumira nnyo amiina amannya ge nagamuggyako ye maanyi ganjegere kyasibye tewali akisumulula tewali Jjajja Naabi oyo aliko ebyewuunyisa oluusi yajja mu bulamu bwange nga ndi munafu yateeka resistance wasomako resistance omanyi kyekitegeeza yembeeramu yateekawo ekijinji kati nga buli lwe bankuba emipiira n'enzira emabega nga kwe neesigama n'olwekyo ntumira nnyo mwannyinaze bamuyita Noowe abeera Kasenyi mwebaza nnyo ate ntumira nnyo ne mwannyinaze Galiita ali eyo musuubuzi ntumira nnyo ne mutabani wange Jose maanyi ganjegere Joseph Mbalire musuubuzi atunda ngattaawo yasinga okutunda engatta ennungi azijja eyo China Germany Sairandi ne Dubai ali ku kizimbe ki ali awo ku edduuka lye simanyi bulungi naye ali awo ku Nabugabo ntumira nnyo ne mwami Mukwaya akoli awo mu mukwano oyo naye maanyi ganjegere ntumira nnyo nandisoose kutumira mukulu wange Ziwa oyo Ziwa mwana wa maama mutumira nnyo Sebo Mr. Mayanja nkwebaza nnyo sinza kumisinga kutumira Patricia Nambatya mama w'abaana Patricia Nambatya nkutumidde nnyo atunda buviiri ali awo nviiri z'abakazi enviiri zonna zirina okuva ku lusooka paka ku Lufemba ali awo nga wakayita ku water pump ebuziga ku mukono ogwa ddyo
we wali edduuka wakolera. Kusaba nkwebaza nnyo kunkyazaako wano. Amina Salongo. Kale tweyanze gembozi bwetu bwetambudde olwaleero okkiriza tukwagalize akaseera akalungi yonna gy'oli gy'osinzira okutulaba. Subscribinga ku Emboozi mu UG Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0766599997 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.